ko jako akawuwo. Thank you. I think we are done. Before the clergy. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atisse omumyuka we retired Major Honorable Jessica Alupo mu kwerekera abadde Speaker wa Parliament Right Honorable Jacob Oulanya asuubizza okwongera amaanyi mu mirimu omugenzi Oulanya byalese okusobola okugitwala mu maaso so nga ye Honorable Jessica Alupo ng'omuntu ayogedde ku Oulanya ng'omuntu abadde tasosola mu bantu kale nga ffenna tusaanye okumulabirako. So the message here is that the Right Honorable Jacob Oulanya did not discriminate when he was choosing his friends. At the time when he visited me in my village, I was a total villager. I had taken a strategic withdrawal from parliament or from politics, and I was just staying in the village. But the Right Honorable Deputy Speaker then came to the village. So he did not value people because of their status. He valued people because they were human beings. Speaker wa Parliament Honorable Anita Among agumizza Muzeeyo Okori wamu ne famire ye nti wakugenda maaso n'obudduukirize bwonna Jacob Oulanya bw'abadde abawa wabula ng'onategeezezza nga bwe bagenda okusubwa nnyo omugenzi Oulanya olw'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye ate n'embeera ze ng'omuntu okwossaako empisa ey'okwesigama ku Katonda gy'alese mu Parliament ey'e-11. My brother Jacob was a very strict timekeeper and a very good God-fearing person who would always have prayers in that parliament. And I want to assure all of you, the 11th parliament is a God-fearing parliament because of the leadership of Jacob. It's not going to be a parliament where it's going to bring heads. It's a parliament that cherishes God. Abakulembeze okuva mu mambuka ga Uganda omugenzi gy'abadde asibuka bamutenderezza olw'emirimu emirungi gy'alese akoledde eggwanga ate n'ekitundu kyabwe n'okusingira ddala egyo egyekuusa ku nkulaakulana. Very interesting. That was the level of intimacy. He would either call me Bichix or Angom being my mother's son. That was the level of our intimacy, and that's what I want to dwell on today. So Jacob fought with the angel. He now eats with the angels in the presence of the Lord. Under Musevenomics, they agreed on 10 points where Jacob was going to help the government through legislative agenda to make sure we transform our economy in the areas that they agreed on. Bano batenderezza omugenzi Oulanya olw'okubeera omulwanirizi w'eddembe, okulwanyisa enguzi, okuyamba abo abali mu bwetaavu, okwagala enkulaakulana, ssaako n'ebintu ebirala bye basabye abantu okulabira ku mugenzi nga singa babeera bavudde mu bulamu bw'ensi eno nabo babeera bajjukira olw'ebirungi byabwe. I wish Jacob, my brother, you were alive to see the love that people are showering you with. You should be here. I know the world did not treat you as fairly as you deserve. But that is the world. We are in the Easter season. Can you imagine Barnabas winning an election defeating Jesus Christ? Yes, that's how the people of Jerusalem voted. The world is not fair. Tomorrow, the Chief Justice has convened a meeting of leaders. Anthony Akol nga ye ssentebe wa kabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu bitundu bya Acholi asabye gavumenti okuyita mu kulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukola okunoonyereza okumala ku kituufu ekyasse omugenzi Oulanya ate abuulire n'abantu ekituufu okusobola okumenyawo byonna ebyogerwa naddala ku nsonga eziyitiŋŋana nti ono afudde butwa. Of all people in this country, anyone who can stand and talk to the president of this world. But Jacob stood and said, yes, we are all corrupt in the country. What kind of leadership can we pick from that? That we should talk the truth, and that is the way we can make our country better. Your Excellency, when Jacob was elected to be the vice chairman in charge of Acholi, Lango, and the West Nile,
when he was going around to campaign for His Excellency the President, and for your party, the NRM, people did not vote NRM, but they voted Jacob. He was speaking to the heart of... Oluvannyuma ku ssaawa 11 ez'olweggulo omubiri gwa Jacob Oulanya gutwaliddwa ku biggya bya bajjajja be gye gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'oluberera wakati mu Miranga n'Okwazirana, era ng'ono bamukubidde emizinga 17 ng'akabonero akalaga obuzira bwe mu ggwanga. Omugenzi Right Honorable Jacob Lokoli Oulanya yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 1965 era nga waafiiridde abadde aweza egy'obukulu 56. Ndi Sarah Nandaula kula ABS TV Jakakauwo. We are still in the jam. May Jacob's soul rest in eternal peace.